kyabeeyi kitegeeza kuva ku mazaami n'okulala byayagala tya Allah mu mbeera yonna mu bwavu bw'olimu n'obugagga bw'olimu Allah mutiremu oba oliwa wonna mu nzikiza Allah mutye oba ali ku kyeya okuba kyeya oli eyo teri yakulaba n'omu osobola okukola byewandibadde omuntu akyuka nga ageze South Africa n'akyusa obulamu bwe totali n'agenda Jordan n'akyusa obulamu n'agenda California n'akyusa obulamu kubanga California teri amumanyi n'ogu okujjako ne yamutwala obutwazi kati eyiti bazungu tebamumanyi bannayuganda tebamumanyi nti oba bava eno bayava mu gundi yawa naye omuntu asobola otuuka eyo n'akola byonna bye yandikoze asobola otuuka eyo n'abeera omusawo omuganda kubanga babyeyita one South Africa kati byayatiikirira ova eno ng'obadde ovuga bodaboda n'otuuka South Africa n'otekawo wendekuyo n'ofuna n'ekiyirizi n'ekiti kye ekikangakanga n'ekiddole ekiriko amaaso noyambula engoye zo niwesiba essuuka oba olubugo ku mutwe n'otandika okukola kasofuna nga olina eddoboozi y'obulungi nyawo ng'osobola okunyenya n'amatama oba omaze okukola sente abaana babikola wane South Africa kati omuntu waddembe otuuka onakola kyakola kyayagala naye abatuuseeyo ne basigala ku ddiini yaabwe batidde Allah w'ekitiibwa kubanga omuntu gyava nejjadda wagenda ku kitundu batamumanyi waba abadde mwezi ayongeramu kuba akwana buli kiramu lwaki tebamumanyi wabanga ageze ku kitundu nga tebamumanyi ng'abalina omuze gwakola ate agatako bugasi kifo ky'okubeera nga ate yandibadde yeekuuma nnyo yalowooza ati Allah weeni ya Allah isi ye Allah weeri kale bange wonna abanga ogenze tirawo Allah mu mbeera yonna oba ogenze mu nsi y'Abawarabu oba ogenze mu nsi y'Abazungu oba ogenze mu nsi y'abaaki oba ozze mu Uganda ovudde India wonna kutiirawo Allah omulimu gwe wandibadde nga tokola ng'oli eri olw'okuba nti guli haramu ate bw'ojja Uganda tegufuuka halaali webanga obadde China ng'okuba matatu tegeeza nti ate bw'otuuka eno teekawo kibanda kya matatu obadde Uganda nga tosamira obadde musajja musaaze ogenza okuyingira South Africa ng'ekiriyo woofunira kuteekawo ssabu nogaa nti ze wano sijja kulwawo ekyandeta ssente omuzikiti gibuze najjo gwe ng'oteekawo ndeku ng'olekaana ng'abantu bakuba kese ate wallahi bifuna era nodde eno n'ojooga oyinza n'okuzima masomero n'okola byonna kubanga omulyango bugule Allah agabiramu ki kati Allah mbakutira okumutya ne munaabufulumya eggwanga ne munaabanga muli mu ggwanga n'onaabo ng'oli mu nnyumba yo Allah mutirewo jalla jalalu kubanga mwe mujjudde okwesiima ku nsi ne ku nkomerero so mbakutya nga nange sejjemu kutya Allah w'ekitiibwa tumusaba yenga n'emirembe abize Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Rasulullah mubaka wa Allah yatusa message tuli nabi tana kyataatuusa yenna n'aganda oyingira ejjana egenda kuba mputuuye yagamba Nabi Muhammad sallallahu ekigambo kyali kinene basahaba bakyewuunya nnyo Nabi yagamba nti kullu ummati yadkhuluna aljannata buli ali mu umma yange eno wakuyingira jjana musiraamu si muki wakuyingira ki wakuyingira jjana ne illa man aba okujjako ali baagaanyi basahaba wali ekisooka kyabasanyusa Nabi yazako ekyokubiri nti okujjako yali baagaanye nemuga ya Rasulallah kiriba kiti oyo ayinza okugaana jjana ng'agaane Nabi n'agamba nti waliwo bagenda okugaana Nabi yabagamba nti man ataani yenna aliŋŋondera ku ebyo bye najja nabyo n'agoberera obufu bwange nakola kino n'akikola saakikola n'akireka nga yateeseemu magezi ge n'oteeka mu nkola Nabbi kye yagamba nti muteekeemu faman ataani yenna aliŋŋondera nze Muhammad sallallahu alaihi wasallama ekibuuzo ogondera omubaka kuba ekigeraga nti ogondera omubaka ku kumugoberera byonna bye yakola okwewala byonna bye yatuziyiza okumukakasa nti gonna gayogera gaali mazima okumukkiririzaamu nti ye nga ye kituufu yali mubaka waani wa Allah n'okwewala byonna bye yatugaana Nabbi yatugaana ebintu bingi kati gwe Nabbi bye yatugaana obireka ekyokubiri Nabbi sallallahu alaihi wasallam omugoberera ddala oyambala nga bwe yayambala Nabbi teyambalako olugoye nga lusuka obukongovu okuka wansi lwali waggulu Nabbi sallallahu alaihi wasallam mu bulamu bwe teyasalako ku kirevu yakireka ne kikula sifa abakuza ffe gwakuleka buki gwakuleka bulesi akuza yani
ya Allah jalla fil ula. Kati ya Allah nabi agati muleke ebirevu bikule Allah akuze musale kama ki omuntu aleka kino ne kikula abange sigama nti ababirina tulabika bubi la eyo mwakitegeera bubi sigama nti mba nkaddiye wallahi kalla wal tekisoboka teri omuntu alina kirevu munna kiba kimukaddiyiza okunyonga nawe olaba bubi sobola okukola ntukulongoosa amaaso nti ate atunula bubi tunanga niigina goma gwe kisoboka ekyo astagfirullah. Kati nabbi omugobereddeko ki ddala ddala mbyajja nabyo weebakanga bwe yeebaka woba olya emmere olyanga nabbi bwe yalyanga abasinga mufuntula bufuntuzi oba otandikiddewa oba okubye bisimila ojukira bisimila ng'omaliriza lusoniya nagyerabidde kati oba nkuba biki ebiddako bannange olwokuba tewatuwa muteresa kusoma obunziko ozinze buzinzi Allah nampeereyo omukisa guluwaawo gwogenda ofuna ate yanneerabiza kituufu akwerabiza nabbi yatugamba atya ng'ojjukidde wakati w'akatogo ng'ogenda kamaliriza ekyo yatugamba kyolina okuteekawo tokimanyi noonya boolimu kibaite okunoonya irimu kubanga teriyo muddu ateerabira kaseera kasikeemu enjala ekutuddemu weewulira mulinga n'enjoka zikubagana noga nkoze ntya kati afaanagana kuba tebamuleetera emmere sikakasanga basimala Allah batakusaasidde oyinza obutajijjukira mu kugijjukira ogiwunzika ati oteeseeyoko eminwa nga 7 subhanallah nagyerabidde astagfirullah nozireeta nedda zireete ngaoleete neki ne basimala egamba etya bisimillahi awalihi wangi temugimanyi mbadde manyi nti nkonako bukoonyi Allahu akbar walillahi alhamdu tuli bisoma sijja kubitankuula eyo siramaze okumuza ebibuuzo kati edwa weeri ng'oluse wakatima emmere ng'omazo bisimala ogyerabidde ku ntandikwa wakati awo bisimillahi awalihi wa akhirihi genda maaso n'okola ki n'okulya edwa weeri tujja Allah atuwadde obulamu ng'atwongedde obulamu tujja kusoma kupisa z'okulya bijja kugira omu biidhinillah. Kati gombaka omugobereddeko abasinga muli sakkono Mungu abawemu obulungi opposite y'ebibi Allah abasaasire gwe musiraamu ovulubana atyo ng'ovulubana ng'ensolo kusanga akutte wano omugaati gwe kutte wano ekijoli gyase ekicupa alinga nga ali ku lutalo ina kanusa amaaso awoza ndi ku ibada kyeyo erimu okunywesa kkono banayineddeyo teba ibada teriyo omuntu asinga obinga muntu alisa kkono guno omukono ogwa kkono woba ogutuyo gwe guno Allah gutonanga munafunafu muma oza lwaki agasinga amanyi nagateka muki mudyo dyoga yakubye ngumi muzeeyi ono ne muliwo muzinga kikole olira ki nja kutuuzaako juma nga tekitufu wallahi ogiraba nawe wazinga noga ate kati gwe tojja kuntuuzaako nze nja okutuuzaako nga nawe omufuwagwa kati guno omukono Allah gutonda nga gulina amaanyi maki guno nagutonda ogwa ddyo nga gwo emirimu gyagwo abasinga tona kukisikanuza kukitembeza bulungi guno ogwa kkono gwo gwakolebwa nga gulina kukola ku bicafukyafu ng'ebyo bisa bulungi tugenze manji gwe gukola mu department eri Allah yagigukwasa okujjako atakola ki atagulina kati atakozesa ekyalina ddyo yatutenkanye naye gwolina guno na guno ogenda otya emmanja ate n'okwatisayo guno oba yabakuleeta bizibu mu umma guno gwe gulina okuvalubana guno gwiwa amaki amazzi era wallahi olaba ddala nga wallahi omuntu anyumirwa nga ali emmanju nga guno gwe guyiwa amazzi guno guvulubana gwegenda okole ogundi vice versa ojja kunyumiza enkya timwali munabigezezaako naye wallahi kyebyankoze navudde nvulubanye kale kisinga obulungi ekiruwa nabbi omugoberedde okozesezza ebiyungo bye yakozesa nti mu kwambala yasookanga naddi naddyo ate mu kulya yalisanga ddyo kono nti kono just ayambako buki mu ngeri ki ye talina kulya wekuba nti kuyiwako nva ayiweko gyakola atya
kati omubaka sallallahu alaihi wasallam tulina okumutegeera n'okumugoberera mu byonna bye yakola. Ekibuuzo ddala gwe mu bufu bwo bw'otambula nga nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yatulagira. Omukyala gwolina wamuwoowa wana bitana mukyala gwe naye nga teyamuwoowa gwe wamuwoowa. Kale mwena muli basiraamu ani yabawoowa? Ekyokubiri gwoli musiraamu ye mulokole diini yani yabakiriza ebyo? Oza seka kyankubanze kikaze wallahi simanyi wenda otandaba ki olaba majini tolaba ye. Nze wallahi basiraamu bambula tebannakubula wabukuliko ebyewammwe bikutudde ku mutwe. Wallahi abana b'obusiraamu bangi naye temwagala kubawasa. Mwoza baagala bya bbeeyi gwe otalina ssente tonaleeta nniya kugenda kuwasa. Gwe wagenda olabanga mu nsi yonna nga Josephina wallahi akunyiriridde noganze bano bafaatuma bammwe sikola ki kyana ky'omulokole kirina emabega kiveeko. Busa bwereere bweweegombye ko wagenda emmanyi tagana kadomola kati weegombyeko ki ku ebyo? Nabbi yagaba ebintu bina bye togomba ku mukazi weegombye kabina amagezi oba olina akabina kalimu katubikeko emabega byalimu kyokka ekinewunyisirawo omuwasa weotuuke wakati eno tokwatayo opakukira ku birala nogajamada watugambye wakunyiriridde. Kati omusiraamu tawasa eno bukeera kumakya ne wakogga kyokka alifata nesigala nga ekyali ki? Saba Allah wakitiibwa atuyambeko. Mwekano gwe Bakari totunuulira eno omukazi mugenzi nsomeramu ku Al-Fatiha wallahi Al-Fatiha kuwe alhamdulillahi rabbil alamin komaawo amahalo yagala mmeka tobukadde busatu omusafu oguwulidde ate gwa mitwalo esatu sasula we mutuse waka nanoba losi zikolebwa bantu gwetokolanga kolosi ngoddamu onoonya tusala ofuna muki olaba otagaira mu ibada nga tuyagala gomubwenzi gomoza Allah yakubirako otakuwa mpeera. Sibasabira Allah kubagirisa n'ekyo wabula teekayo nnyo obudde owasenga nabbi weyakola atya kijja kulaga nti nabbi okola ki ate amazima gabagazza amazima nti nabbi teyakikola bannange oba kale ndowooza Allah yatutonda ffenna nga entegira si eki ate nga tesobola kukyuka mundi gutya omuntu ebamusomera amazima gatya nti kino nabbi yakigaana lazima omuntu akola ki kuba ye alaba kyaliko diini ate nga waali munywevu kuba mulimu okusuula n'omubaka mulimu osuta Allah mulimu okusoma musafu omugambo otya nti hadha huwa albida aladdala nga gugwaliko ekikyamu. Tusabenyo baganda baffe abali mu bizuule Allah bataase baveeyo. Yenna alifa n'ekizuule agenda sookera mu kyoto ekyo bwe kiri yenna alifa nga alina ekizuule kyonna agenda sookera mu kyoto. Omulyango gwa munabbidaa ogw'okukola tawuba Allah yaguggala tusanga avudde mu tawuba ye ne wakola tawuba nga akyali mu bidaa Allah takiza tawuba ye. Kati ogabagazeeyo amazima nti nabbi yakigaana togamba ate omumanyi w'egindi yagambye nga nabbi yagaana ate omumanya gye sahaba tebakikola ate mulimu batabia bakikola nga masahaba teri yakikola ne nabbi teyakikolako. Saba Allah atwewaze okuzuula mu ddiini ye. Allahumma ebyo bumbyogera bali mubanyiigira mubakyawa aboogera ku mazambi gammwe gemukola mulabanga abali mu ddiini ng'ate muli mazambi ne mungire maaso n'okubakyawa tugenda sika newa Allah jalla fil ula kunaku lwa kiyama Allah akola atya alayi Allah ajja kukola kiyama ejja nnyuma ggwe ku bantu bonna abalifanga bakkiriza Allah yekogu nga bagula n'omubaka kiyama ejja kubanyumira. Ate ffe ejja tunyumira ku kinga tulaba naabe twalinga tugamba amazima nga balabanga eddiini nga Allah alamudde taji jamirunduza omuliro oba ogulabi guli kyemmanga wali aji anti amawuledi simanyi gali mu kulani yani yalla anti mwalimu aji wali eri totulisa aji kasimu sagala kulwayo yingira anze sinagendaga yengo kiyama iyo Allah ina majege malaika nga bakwata basibanye nga bakasukayo lwaki walinga kusoma nti di ekituufu nabbi talina mawuledi talina birthday
ekyo ko tukatukyogere katugero tya tekikola ki tekiri wadde tekiri baawo. Nabbi Keyinti yakula ku birthday bw'ate nakuza mwezi wa 12 Rabiul Awwal nti omubaka azaaliddwa ate yafedda kuba mujjeyo ddi. Ate ekisibya abantu mu mawuledi biri ebintu biringa 2 ku 3. Sooka mwagala nnyo omuceere. Omuceere guno bane genda ogule gundi kilo emu n'ekitundu. Oba tulina sente jangu wa imama kuumu esente ogende omugende mama Fatuma nfumbira omuceere wa kilo emu kitundu bana abana bo batwale eri emmanga mu kisenyi mugende musogole lumonde fumbira omuceere gwange enyama yange waafu hiyo giweemu yonna koko yange yiiri weriiseeko kazi afumbe bulungi kipirawo oyambulemu essaati odde wakati mu ddiiro sibawo amadinisa n'enzigi sumulula osunsule gumba ku gumba piraawo ku piraawo ofune empeera kusinga wonna agenda eri togenda funa mpeera neki kujja kufuna omusango. Kati piraawo alemeza abantu mu mawuledi. Ekyokubiri abantu balemeddemu omuze gw'okubeera nga baagala ebitiibwatiibwa. Yenna yagala okutunda eddiini yo olw'ekitiibwa Allah yamwogerako bibi ne Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Abantu banyumirwa nnyo gwe tawe tonyumirwa ng'otuuse gwe kano nga balindiridde gwe bakutera balina omufaliso tozimba mwawo nokyusa n'entunula notunulanga atatunula rasulu nakwetimba mu maaso nawe nojjudde rasulu kulani ekuli mu mutwe kumbi nekunyenyenye juzubi teziwera genda okulanga abantu bonna bonna nga tebasute mu bbanga bitiibwa ani atabyagala ebyo okubanga pulezidenti ng'anaayita emukono amakuba gonna gonna agayingiza bagasitopinga. Juzi yali agenda oba weeyo awere na suuti balisiba ekyamanye nekyekika bwe kiti nga terya yeno weetaleeyo bajja ate ababoda balina emputu ababoda bana ababoda balla basaasire walayi bawaganya era abawaganya bajjako ebisumuluzo ne bagenda nabyo. Kati ahambulira ofunye muki nze nabaguli butyo nasalira eno bwenti ku kolini nenyambuka kwa Allah yange nali ngenda kusomeseri waseka bakali ku Wantoni ninga wayi nze bino sibisobole empana sizimanyi nempetera wano nga jamu bwati nenga kiki omukulu akola ki nenga bagasibe osakali na nakawa muni mukono ebyo biti gwe musiramu ani atagala mwana waberenga president nga rwana je mukono byonna tisibimirizibwe nga nene tuwakebula nga waba mwana wo gwe muli owulira otya twagala ebitiibwa. Kati ekiremeza abantu mu ebifeto bino tubagamba ate mulina chance enungi nti fe abagamba twali tugenzeeyo okwo ku 40 twali tugenzeeyo okwo ku mawuli twali tugenzeeyo okwo. Kati ogenda kunimba kye bakolerayo zino sente zibasoloza ano bebazeddiza abo abagezi rasulu wazze ne muyimuka era yabagamba before nti bannanga omulyango gwa kiyamu tulina okukola ki si gwa kutulabako buki kikinala ne kijjaawo. Kati okimala okujja wabawo okalabalaba tomala nti buli omwalina kikwatakola tokuba mbizi muzikiti balina okubawo okalabalaba akola ki alaba. Kati gyebifundikire ne tuyimirira omusajja nasooka atuwa akayimba awo rasulu ne tumwaniriza ne tumulabako mu butabaawo bwe tugasa nti waali gyebifundikirira eyo. Kati Allah agera kasitamwanga guno kwaba ekirala mulimu binusunusu bya 5. Kati ono ayimba kayibe bigambo nange sinabikwata bulungi naye nga abaasuta rasulu ino kaba mulimu omwasa temuli 5 nayongeramuko ku gundi kasita kazaba ekinyanya nga kizze ng'ayongeramu yarabi ng'amanya nti artist kajefundikirira nga kizingiddwako era nze nakizuula nti eyo zidda mubawalimu ate abalimu nabo tebazituusa mutufu w'okuzituusa muyinza okuba muli abalimu nga 15 ku mukolo gutya mukina kiddemu emitwalo ng'emeka imaamu asoza agala emitwalo emeka kali mubasigadde mulya mwasa tombulira bizibu byammwe gubayitamu awo bakinkola nengamba barakallahu fika siridde oba wazange keshede nti zidda muffe era saddayo era nga wanyaga tawuzaffe nze nange nkola buladi Allah bateekemuko eziwerawerako naye baimaamu era kyebakolanga kasazijjawo nga 7-6 kola omuza walimu nga 5 ku mukolo awo biribiri ne zibayitamu omugezi n'asigaza 3 wabawo ne mugezi munamuzudde nga yokasi mumanyi namwayo 2 kati mwe abatabitegeera kati olaba akavu yako
babagambe nabyazi bamuwesereza agende nazo rasulu kuba omugenyi omukulu kyaddaki yakola atya tubyogera ebyo baana bato muno tebasoma ate asoma ayogera ebyo abeera ayogera ku luwalabu ngaolwo ekyo tekisoboka wallahi tujja kubyogerako nabalijja mu maaso kali balikiwoka mwe mugaane naye waliwo bagenda okukola ki insha allah nga tuvuddeyo badallah waliwo abajja okusanga amazima ku midiya kuno bakyuke kubanga ensi gyenja tetukola ki olaba kano akavuyo kaliwo kaseera kano kati mu 2008 kiriba kitya yani ali bafuga era kiriba kitya ddala kubanga ti amawuledi n'omuwalimu omu Allah amusaasire bambi amukuume amunyweze yagende nti abavubuka nti batandise okuganyaga amawuledi olwokuba tegalina nasu yonna tegalina asulu kikolo kwegava nabbi yagakola atya kati batandise n'okuteekamu endongo kati wakaseera nga amawuledi baleetamu abayimbi ti omugenyi omukulu David Lutalo oba ajaluna mu biru era ajjenga mu kiti ky'obwahaji gye gunawafuunikira nga atuwaddeyo kati ensi gyegenda tetumanyi binakola ki katusomese eggwanga ne umma tusomesa abaana batasuubira kuzaalibwa kati abalizaalibwa muki bino bajja bisanga mwe mugano otereza naye temuyingira kabuli muve ku mawuledi teri kalungi wallahi omuceere gwayo tegulina njawulo nagwa kudduka genda ogula nze nkwade plan gula hafuyo kale gyefumbire makasi mu kiyingo sikwagala leero wallahi sikwagalayo pese piki mpo omunyu mpo omulaawo weba nkoko gyesalire gyegiremu ebyenafumbiramu kuba yiyo fumbiramu ebyenda n'ebigere tobijjaako omutwe gwo ogusaako togukutulako gumanyize kuli gukyogala wefe bufi gitwale mu sepiki fumba siika namba kati wawe efumba y'Abachina ofuna akadongo n'ogikubako yonna yonna bwete oluvannyuma lw'okufa kwayo n'ogikubako yonna yonna n'ebunyira akadongo n'ogiteeka mu ngeri nga tanuulu gwe n'ogirekamu eddakiika zo nga 2 gwe n'ogyeyo ng'ojjako obujjabiri ettaka livaako n'ebyoya muzeeyo oyinza oli omuwula kati ogenda erigenda ofukole ekyo oli enkoko yo namba ng'obunyanako kalungi nnyo teri ali wasa buloka mu njulira buloka muzimanyi buloka nga ewunya akawonge ng'ogirisa bulungi gwe enyuma etunulako kati mukole ebyo muve mu bintu ebyo bajjama nzi tubagambye yenna ayagala ejjana ya Allah toyingira kabuli ng'olinawo ekizu bakadde baffe ekituufu tubawe ebitiibwa naye obujulizi buzze naye teri kiganye bantu abo olusi kuva ku nnono zaabwe na bya bidaati ezo nga mawuledi okujjako ng'agamba nti jjajja yalinanga buda buli lwakumeka buli lwakuna nsuulawo nti enkola ya jjajja olaba oyo agenda kwokyeyo Allah naye weewunye nti Allah ayokya kati jjajjawo yafiira wandibaga tewaweeyirimu efaananganako etya ng'olusi weewo nga te yali walala nga mu Uganda tinatuukamu nga bambi yamanyi yeddi wallahi namulayo naye namula ya jjajjawo zanja yandikusooka oyingira ejjana Allah akwokye sige kibafiirako kyekituufu naye irimu yaliwo Allah yandiramulako omulamuzi ate asalawo muveeyo zemweto wembagamba saba Allah tobitegeera man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddu kekali kutanda mu ddiini ya Allah n'oyongeramu mani bitaddaa n'otandikawo nabbi kyataalekawo ekitaliko njigiza ya mbaka sallallahu alaihi wasallama ku kiyama gugenda kuddizibwa omulimu gwonna gugenda kuddizibwa mama oyo yafa dduwa tomulombera mama mugambe ng'akyali mulamu ti mama nze dduwa nakola ki nazivaamu era Allah mama ajja kuba mulambulukufu nti nze mwana wange wembanga nfudde nze ndi wadduwa waba mama watu bwali mukoleko mpola mpola Allah wana baganye ng'afudde takyusizza okoze ogugwo tomulomberanga dduwa kasa wakola otya ne wafa nga tomugambe tugimulomberanga mama musabire busabizi mu swala mu biseera bye eby'eddembe omulowoozezaako rabbi ighfiru li warhamhuma kama rabbayani saghira awaliwo omuwalimu azze waliwo ebbaasa efulumye owo omuceere oguyitiŋŋanye owo rasulu azeekaawo oli ku kibanja eyo olima okola bikata nojjukira ku nnyoko rabbi ighfiru li Allah musonyiwe oba nsaasiri nga bandira nga kyali muki dda ku kikata tema oli ku bodaboda ovuga nojjukira maama wo bino ebizibu nalibadde nga nemigambako maama Allah yamujjulula
wakulu musali musabire Allah musonye mugazize kabuliye naye abantu batwerabiranga mu weekend nga bakakuziika nagagero tuka 40 okukubira akasimu nti owange ate lyaddi bannange analina byerabira dda oyo akyakujjukira oyo nga basinga ne bamugenze ku dduwa ng'era tufute mutugizeyi batutteyo oli mujokoni wetakula bana omucere gwa bwali mutegusiriza onguno ennyama y'abaseeka bannange ebutto neba nekasimu amagezi gakola enkutu nazaasa olaba oyo eri seeka asumulwa alfatiha lahum amina bisimillahi rrahmani rrahim taliiwo ono seeka ye wano mutetenkanya obudde bumukuta alina duwezi ate mwemuga mitwalo ebiri eri bali mitwalo 7 15 gwe kasimu azenga just oli musaze ku muzikiti ate otera okusomba ku maziga uzu kati nalakangende aina kati oyo agenda nze mage bino twabirimu mutugenda zalamanzani twalinga busy saballa atusasira tusonyiwe twalinga busy wallahi nenga nze bafuula busy byange byali birala kulya mukyere pozi nakawasora kana akalinga kajjala sasa nenga meka 12 nga imamu zakwa n'obutakuwa nno nga Sheikh barakallahu fika Allah ko bulungi nga imamu bakale sewo kati kono tujja leeti baisawa 3 ishewedde imamu n'ebyetundu byasoma tabitege atetekanya bitetenkanye kumbe nze gendudde mbitegedde imamu nze mulaga imamu kati twali imulani awo nga imamu nkozira tukome wano yongereko page olaba talina butufu wajja nsonga nescape page nga imamu tukoze tutya tukome mwongereyoko netumwongera saballa tusonyiwe byatusobako ya rabbi saballa wekitiibwa atanziza mukakiki oyo imamu wange gyali Allah saba muobu ne omuntu golabanga ye ne saballa muobulunga musija musubya dduwa wallahi yabbikira muyo ate mukubibwa kitabo dduwa zisoma kati oyo nalo ya onide ensine eggulu saballa mukwateko ya rabbi amulungami akulembera basebe emyaka 5 saza basira kati tebalinawo bitundu ekitundu kyosoma ekyo nabbi yakiyagala tukisome bimanyikiddwa ebisomwa tikino osobola ofuna kino bannange ebyo twaliyo naye twavaayo mukkirize nti emundu twaliza kuki kati twagula emirango gyakwenenya Allah akola atya ekyo tebiviikamu era bonna abakyabagaliddemu wallahi tubanenya ate nga tubanenya tebiviikamu gwotaguze gwe manyi kitegeeza nga sigo waguze enkoko gwe kano tewabaddeyo nga bafumba gwe basatu wakoze gwe biviikamu ebyo mwana omukulu otwala ali kumpi kutuuka gwe mugenyi mukulu gwe manyi kitegeeza gwe ne wallahi saba Allah banyweze babiveemu Allahumma ebino tubisomesa abantu banyiiga naye temunyiiga gweobola ngaonyiize ennyo gwe tegenda tekemu omuguwa iyo sinkane mangu ejja naayo kwalwala tuli kulinyirira eddiini yo tuli mujja nayo tukola ki wallahi tolina jjana gy'oliko la okujjako ng'ofudde okoze eki yenna alifa ku mbaka kyataasomesa sijja kumugamba nti wamuliro kubasiza engugaba sigamba nti wamugina kubasiza egigaba naye alina okukola toba nga tanakola ki tanayingira kabuli nsaba Allah wakitiibwa atuyambe ka tubitegeera ebigambo ebyo bavubuka bannange tulongoose tukole eddiini nga Allah bakola atya batata amali muno bakadde baffe nga ebintu mukyabyowomerwa tube basaba batata muveeyo tewali future tewali ki yenna yagala otereza eddiini ye Allah atugambe eki wala tamutunna illa wa antum togeza noyingira kabuli okujonga oli musiraamu ojasanga musajja munabbidi ono ng'ate mu byobuwangwa akwata kisuuka abo Allah batulazeeko nga musajja munabbidi mukulu wa twale nga takkiriza muwala we nalunkuuma kufumbirwa serunkuuma bikwatagana ebyo kati bwatwale kiboolina teriyo muntu agudde okuwulya bid'a okujjako ng'agenda kwetanira ebyobuwangwa abo batono okujjako Allah bakoze eki basaasidde
saba Allah bayambeko naffe atuwayambeko ya rabbi atunyweze ku bye twogera Allahumma amina tekyetwogera okunyanga naffe ebisa bitesetese tinyayi bagamba Allah binyogeza buki alina ensonga lwaki mbyogedde wabaawo wanabadde abikola tutenkanyo bikole ki togula omulango gwa kunkya wakaniza onkyawo onkyaweko ki ya rabbi ompalanireko ki ya rabbi kati ompalani nina ki nina kalina oba nina akapiki kansumbuwa kaako kati ompalanireko ki sirabawo jatutese buteesa nti ebintu biveeko tukole ki tubyese tukole tawuba naye tuwala ne Sharifu ojamala biseera wallahi amala biseera nze ngendagenda nisomesa abayizi bange nze nveeyo enkomewo nkusomese kati nze mbeera muno nnume omuntu ndi agigunya mpalana ekyo sikirina naye nze ate mbagaliza obulungi teri muntu agaliza nze mbagaliza jjana ate mmwe siwuli munjagaza muliro yalabbana okay nsaba Allah akkiriza owekitiibwa Allah wekitiibwa atuyambeko ffe tuli ku mukisa oguli mu Qur'an njala mukisa guno Qur'an ngimalirize ndoza wiki eddako inshallah oba eri nayo ngiveeko tugende ku kintu ekirimu omukisa ekirala naye nga tugiwambuyemu olw'obukulu bwaki olw'obukulu bwayo nga yo Qur'an suratu Sad aya 29 yagamba Allah kitabun anzalnahu ilayka mubaraku suratu Sad aya 29 yagamba Allah nti kitabu kitabo ategeza mu Qur'an anzalnahu ilayka mubaraku Muhammad twakikusaako nga kyamuki kyamukisa liyadabbaru ayatihi ay liyatafakkaru ayatihi kufumintiriza nnyo ku mateeka gakola ki agakirimu nga kyo Qur'an limu amateeka gaayo nefuba nnyo nga oba osoma kola ki fumintiriza ku tteeka eryo Allah agamba ki wala taqrabu zina temusembereranga obwenzi ekyo Allah yali agamba ki ekyo kiri wala nnyo n'okutuuka ku nzikirizaganya n'omukazi nti kati tetusigaza ngoye ku mubiri ekyo Allah kiri agamba tosembereranga bwenzi totulanga kumpi na mukazi akuzira kuwasa tokwatanga mukazi mu ngalo yenna atakola ki atakuzira kola ki kumuwasa kyekikwasa omukazi ataliwo mu ngalo ate nga mubikola mutale gye muwangalira musiramu no nakuwa engalo sula naita assalamu alaikum nga naye sula bannange oyagala engalo mukama yajjirwa bannange subhanallah mudakikabiri Allah naita Josephina paneja mada salamu alaikum salam oli otya obulamu muli mukyawo obuze bambi WhatsApp kyakulaba ku Facebook olaba engala azinywezezza yengo wira mulya biki mu covid subhana economy eri wa eri high naye atenda bwonyerera ose owanyawo engalo ziwanye ezakamali yalese n'ogoba ezirimu ki ezirimu empera okoze ki ezamalaya nogamba ti alhamdulillah nze banange Sofia wenkwatako mu ngalo bwenti pulanga nememeze ku kiwowolo nebyogero bimanyi nati wewo gati wallahi nze mulekwa kubula bwenti obugalo buno bukabuka buno musinga n'omukazi gwene wakate n'owunga n'oyitawo n'omukazi wena tabulina buno obugalo oli bani weroko pyati Sofia Sofia namanya nti wallahi kasimu yamugwa kozi majini gegamuliko kati wano bunyini okubanga otebe ofumintiriza ku ayo erimu ki anafuna omukisa mu Qur'an atekedde osoma Qur'an nga tadabburu nga yetegereza afumintiriza ku aya ziri mu ki tetufuddeeyo oyagala kale kumalako page barakallahu fika naye page eno gimazeeko obitegedde oba nedda olina aya zojjeemu nabadde soma surati Fussilat sura eyo leyo gisome surati Fussilat oba olina Qur'an y'Oluganda genda ogisome aya ku aya nera aya ezisooka waka byamaziga Allah yannyonnyola butya bwe yatondamu eggulu n'ensi tusaanye okumutya Allah wallahi tetulina kituli ku Allah erimu aya endala batulaga ennaku 6 ng'abifundikidde naye wali mu surati Fussilat yakunnyonnyola kimu ku kimu nakulaga ennaku 2 yatonda ki ate 2 ate 4 nga wallahi nalabira ddala nga tetulina kituli ku Allah wokuba kutonda ffe abantu Allah bye yatonda tetulina mu lutonda
suratu Nazaati Allah kyagamba yabuuza kibuuzo a antum ashaddu khalqan amis samaa'u mmwe abaganye okusaala abaganidde ku butambuze a antum ashaddu khalqa mmwe abasinga obuzibu okutonda mmwe ddala amis samaa'u banaaha oba eggulu eryo lisinga obuzibu ansolina ki notegera ati ggulu ne bazina nosigala wotudde gwe Allah okujjawo n'aleeta ebitonde byatakinamu ki kubanga yo baziise babaziise ate Allah balese mu dunia wakoze eki tetukoze loosi nonkadde ng'ofudde Allah ajjawo n'akola atya n'aleeta ng'ate baleese mu bagenda mutegeere nnyo singa gwafidde ku kinaana nga toli musiraamu kujongo n'amasabu emyaka kinaana totegedde Allah agenda kuleeta ono mwana gwaleese leero nga maaso agenda gasa umma kale kamugumiikiriza emyaka gyamugumiikiriza mu maaso akola atya gwakutwale tetulinamu kutonda luzibu luna mu maaso g'ekitiibwa Allah kati yenna anaafuna omukisa mu Qur'an ateekeddwa nnyo waba asoma peegi afuneko aya zakola ki era ekiraga nti ogenda afuna omusamu gwo mu Qur'an kwe kutegeera amakulu ga aya gazirimu tiwano Allah ali agamba ki kale togategere noonya omuwalimu seeka aya eno ti ayino Allah ali agamba yenna yennatta omuntu ng'amutira ku bukyamu oyo amusa agenda beerako mu muliro kyoga ate bana batta bannabwe anti Allah bagamba ti omuntu yenna agenda mu banka najja emaali y'ennyongeza kakadde kamu kitundu ekyo ekitundu ekyo muliro Allah kyagamba kale nawe nogetegerera nogenda ova ng'otegedde ti wallahi baaneka bamulekwa 15 ebibugaga byalimu obukadde 3 mu obu naye kati akadde katya kunze nabaani mubbi Kurani osoma kifula nnenge oba Kurani egavira emaali y'abamulekwa gw'ogifuntudde n'okubalangira obalangidde n'okubagoba obagobi bagenda okukula nga wallahi ebizime bya kitaawe byali mu mukono byonna birimu bantu balala ate nga bannyini byo nesente tokola otya tozibalaga obagamba nga kitamu yali omwavu yafa mu banya n'obukadde bwange 35 muyaye naye nawe musonyiwako muganda wange olaba babbi nawe musonyiwako muganda wange bbeere eri kuba yali muto wange bambi ne musonyiwa lilla saba Allah muwejja na mubbi jana kiyomusabira kati Kurani eno nabatofudde okutegera amakulu gaayo seeka togenda kuba ensobola ki nti basoma imamu n'asoma wano aya nafutuka amaziga bambi lwaki akaabi ategedde byakola ki ali mabega n'otandika imamu bannange ayina eswaga kati sema azatokabiremu sajja tunafutuka amaziga ngaba alabe omuliro gwina emiryango 7 nga bu mulyango gwina abagendo guyingiramu nakulukusa amaziga gwe mutima togade wallahi ate bamungamba ine sape ne sipika nera Allah mundaze alawle kama jinni kama jinni wallahi omuntu osoma Kurani nakabashegeza swaga wangi tubadde mu dduwa mwali munasoma edduwa nafurukusa amaziga tumugambe kutusabira kutokabira akoleko kimu amina kati gwe konta bitegedde yose lwaki nti ogenda mu Qur'an nofuna peegi yo nosooka ogigwako luva okwaya nogitandikako nofuna esula wenyangu nyangu hamim tanzilul kitabi min Allahi al-azizul hakim inna fis samawati wal ardi ayatun mu'minin wa fi khalqin haqqin Allahu samai ofo kumalako woba tobitegedde kale osomye bulungi nnyo barakallahu fika byonna ogimazeeko naye otegeddemu ki nga ku peegi gy'oliko kwe kuli ezambi lyokola ki lyokola twakola bubi nnyo okutegeera Qur'ani okugisoma tutegeera amakulu gaayo ensonga lwaki tukyabuzaabuzibwa saba Allah wakitiibwa tutegeeza amakulu ga Qur'ani kati omukisa gwayo tulomasokola otya ogenda okulya emaali y'abamulekwa ngomanyi wonaagenda okufundikira muliro ogenda mu ssabo gattako Allah ngomanyi ogenda mu ki Qur'ani yebigaana naye nze omuli akasente naye ngenze
muliro. Naye abantu basomye Qur'ani balinga abasoma amawulire. Kyokka amawulire ogawa obudde, wallahi ogawa obudde okusinga Qur'ani. Era soma page ku page obeeta obuugi n'okakkanya. Kasuke malo okunywa obuugi nja kutandikira awo ensonga ezo ndaba nkulu. Ne gavumenti yaffe no bayaba ki? N'okuba ekikopo ky'obuugi n'omugaati mulamba tosi mwenda n'oziteeka ebbali n'okomawo nate. Naye ate oyo oba musanga asoma Qur'ani tawumuza byakulya, asoma wanywa. Tadi umutuze kati omululu gwaki imaani amawulire okoze ki osobola otegeera ebiruwa Qur'ani olugiresenga oli wakati mu kulya balese byokulya nga wakati mu musafu era wotawera wayi neka bambi mbibikeko ate wotawera wokoma akolese ebyokulya ate Allah yagamba nombakawe kasita bituukanga omusafu guzingibwako ng'oteeka wali ng'okyapa obuugi ebikopo bisatu netosize omugaati n'oteeka ebbali n'ogenda e Kampala n'okola toddayo gitunulamu muno wekomye nina aya gyekomyeko Allah batalina byabaana bimuzeeyo bannanga obuugi gwe Qur'ani negenda osoma muno n'ogenda okulya ebyokulya obadde mu Qur'ani taata ng'otawulira muno oli musafu taata ebyokulya taata ng'oli mu Qur'ani osoma baana bange wena mazze dda nina aya wano enkabiza amaziga n'abaana bakwewuunya imani gye wagijje taata kiki ekikukaabye juzi nakuba nyammwe Allah wano yatugambye tetukuba bakazi ebyokulya binnemye era ogiyitako obuyisaawo mulese kale tekawali nokyapa ebyokulya waitena kubiya omukazi ndamu n'omucapa naye nga tewasomye aya ekola ki saba Allah tuyambeko muminise naye mbiteeke mu nkola Allahumma Qur'ani eno okumanyanga kitabo kya mukisa si kya bulijjo. Allahu akbar. Sawa ya mweyonzi ya buza tuvanti sawa zilimeka tenze sina simu yange liwala ebula 5 okay inshallah. Qur'ani eno okumanya nti kitabo kyaki si kya bulijjo. Kafuna kuno hadithi gye masomesako mu dakika zino yagamba Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithi Abdullah ibn Amr ibn al-As Allah musimi Qur'ani buli wogisoma bino manga byogenda ofuna kona komo kubanga ogisomi ngogoberedde byetugamba noteeka mu nkola byebine ebimu ku birungi n'omukisa ebigirimu. Yagamba Nabi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiyuqalu li sahibi al-Qur'ani ajja kugambibwa omuntu yakwata Qur'ani mu kugisoma ne mu kugikolerako n'ategeera amakulu agakola ki ku yawmul kiyama. Allah wali bamulesa agenda mugabe n'ebigambo wammanga eyagikwata agenda mugamba ati iqra wartaq warattiru kama kunta turattiru fi dunya. Jamiru jangu iqra soma asome ki simawu wamala okusoma wartaq subhanallah linyedda somanga wali nyama ki amadala warattiru nkusaba kimu gisome bulungi nnyo kama kunta turattiru fi dunya ng'ogisoma ng'okyali kuki ku nsi. Soma Qur'ani eyo nga bw'olinnye eddaala n'egisome bulungi nnyo ng'ogisoma ng'okyali kuki ng'okyali ku duniya. Teza kifulamu ki nti omuddu agenda kusoma aya gy'anaasoma gy'anaagifundikirira ng'alinnye ki ng'eddaala wanaafulika ng'alinnye ki Allah nabi kyagamba nti Allah agenda muga nti iqra'u soma wartaqi nga bw'olinnye eddaala warattiru nkusaba gisome kama kunta turattiru fi dunya ng'ogisoma ng'okyali kuki wulira ekiddako fa inna manziratuka inda akhiri ayati taqra'uha ekifo kyo kyogenda okubeeramu kinaasinzira ku aya gy'onaakola ki gy'onaasembyayo okusoma. Subhanallah. Allah agenda kuleeta gwe sula akuteeke mu maaso nti kati sula tandika okusoma eyagikwata mu ki mu mutwe n'agikola ki n'agikolerako. Allah geti soma gwe kati omaze osoma linnya ejjana ya Allah ya madaala ya kalina kati eddaala lyo ekifo ky'onaatuukako eri waggulu kinaasinza aya z'okola ki
zolina jukira yagikwata Qur'an erina aya mmeka nyingi nange sigenda ba muwendo sikunkwata nsobi sigenda ba muwe izisirikiddwa lwa security entono naguno tujja gunoonyako omuwendo gwa aya oguli mu Qur'an Bakara esiba 286 Imran esibayo 2 awo wenkuma kati ziddakazo gattagatta tulabe wano tuli mu binapula kati gitaako wali eddakaawo Nisa eri mu meka ate eddako zinesookero zina aya mpanvu seeka 10 bintu ebyo biwulira 15 16 kakati 10 kati gwegatta genda okwata okuva ku Al-Fatiha aya 7 paka ku Nasi aya 6 si 6 ofuna omuwendo gwa aya kati ku kiyama Allah wali bakulese nga wakwata Qur'ani saba Allah rabbi atuyambeko tukwate Qur'ani yachiwa kitiwa Allah Allahumma amina Allah wali kuletanga eri mu mutwe Allahu akbar Allah ageraga nti katandika okusoma wartaqi olinye ddala warattiru nkusaba osome kama kunta turattiru fi dunya nga wasoma ng'okyali ku nsi fa inna manzirataka inda akhiri ayati taqra'uha ekifo kyo kyogenda okubeeramu kinasinza ku aya gyonakola ki musajja Allah yamuwa Qur'ani agiwa obudde agisoma amakulu gayo agategeera wallahi yeewaze zambi lyonna ali ku ddiini ya Allah Allah amulese ku kiyama Qur'ani eri muki n'omunyenya bwoti suratu Nisa komaawo n'ogenda eri muno omubuzaabuza n'ogenda mu surati Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'omuwaayo aya 2 n'akuwa peegi no n'agimalako nga subhanallah obadde nsamu nanawa n'otegeera otya wallahi Allah yakola atya yagimuwa oyo agenda kusoma aya 7 Al-Fatiha alinya madaala akwate Bakara giteeka wali ebbala alinya madaala ali madaala meka atala wagamba eddala tugamba nti kuva wano paka wano eddala ddene panvu wangi aya mala okwazina Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah tadabburihi wal umma ashhadu anna Muhammadar Rasulullah ashhadu anna Muhammadar Rasulullah hayya 'ala as-salah hayya 'ala as-salah hayya 'ala al-falah hayya 'ala al-falah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah la ilaha Allahumma salli wa sallim Naam obulungi obuli mu Qur'an n'omukisa gwayo ku kiyama Allah washitiwa chance y'okumusomeramu weeri ng'osomera ani Allahu akbar somera Allah aya zonna ziri mu Qur'an obanga Allah agikuwa n'okola ki n'ogikwata ugisoma nga buli aya gy'omaliriza balwadde omuwendo gwa aya meka kakaaga lukaaga kaga mukaaga tubidde mu buto babitegeera bali ku media kakaaga
lukaaga nkaaga mu mukaaga. Kati ate ebyokumentinga abantu tubawadde nanti kale tugende naam. Kati aya ezo abatuufu kati guno gwoleese omuwendo wawa ate abala balina omuki naye tebyangu byakutegeera gwe gende wakafuna ekitabo kyo betuwadde bino abali kuno tebagenda na bino kasaba jabiwulira gwe genda wakana kitabo kyo funa peeni yo n'ekitabo mu buddewo bwa free time kusaana obeera waka tandika okubala aya ezo omanye omuwendo gwaki gwalizo omala okukwata kati gwe omuwendo gwe guno buli obukadde 3 bwa aya ng'otandika ozikwata mu mutwe naate onasooka ozibala togenda bikwata ye nga ate nnyingi uno omutwe nagwesiga kuno oyizalemererwa kyokola kiri kitya kwata bukwasi tunabalya kukiya tujja balira eri kubanga gwogenda osomera azimanya omuwe ate nejja naye nawe yagiteekatekati awo anaamalayo agenda kola ki agenda kukomaawo oli kiwa ogenda mumalayo abange Qur'ani oyimiridde otya Allah wakutwala enkya oyinza osukka madaala 17 ekibuzo kiri gye muli temumpa ansa weetegedde Allah wakutwala leero enkya ku 8 tukusuza ku 8 tukuteekayo ye nga tukwagaza ki ku 8 oba ogenda kale tuwawo nnyo ku 10 muba munteekayo naye nkaneeteekemu ddala Allah wakitiibwa bwantwalira wano sharifu azinganza omuntu nsuka madaala 2 kibuzo gyendi ansa nze njirina nakubuuliza gwe n'osirika sabaza tuyambeko jama muwoza Kurani nzibu yazubalwa luno seeka nyukuta tezinyoleka bagamba kuzinyola bagamba kusoma wanji ngonyola zaki abazikutte nga bannayuganda baali aki era bazaalibwawa ab'ebitiibwa bo baalyanga mmere kyeyo ebasobola okuba nga bazinyolanyola ne bazikwata nga mu basahaba baka Muhammad salama bafa bahufaadhu nga bagikwata mu mutwe nga sina kindi basiramuka abasajja bakulu bagana na kaddiwa ne bafa nga bagina muki anti seko tegere bali basahaba gwolyani bakuyitani awo wama omuwangalira si swaba lwato kwata kalwacho kyejjako wotu okubya dini nga mwejjako ebyabaswaba omudde eri ku kyangu olyeyita kati bali bafa bagikutte ffe tetusobola gikwata teekawo temutebu bannanga booli muwe bali abasomye Qur'ani muwe mwoli mpayo ennaku 2 mpayo olunaku lumu njije ngo mpisizeemu seeka gwe oli awo oza Kurani yagaana oba wakatandika okukwata nga bakusabiriza omunyu bandizisabyani mmanyi mwekwasa nnyo abakazi n'abaana manyi wawo omusajja mukulu yaŋŋamba aseeka abatali mwemusome Kurani ffe yakoza ki ombaana akatandika titate kitabo tebangulye school fees simanyi ate penso yamenyese kati ate ne aya nezituka zokutte ebyo bizibu byo sirya Kurani ddala obanga obadde buli nosoma Kurani n'ogisoma bulungi bwayo tasobola Allah kuwasereza nagula bitabu wanji lwaki mwekwasa abakazi nti nabadde ndi onasabiriza omunyu yakusabye aya yakusabye munyu era omuntu omusaba mulungi owawulawo omuwa ssente araita alladhi yukadhibu bidin omuwa ssente nga wokola ki omwana kamutwalo namanya takasimu abasoma Kurani sente tafanayo zakuwadde naye nakufuniramu awo anafuniramuwa nakuwadde meka wampadde 10 nabadde nga akomutwalo abadde kadde ka 10 okay inshallah kazi nena kutwalira awo pola neno okizuula nga yakulimbi omuleka oyo mukazi we ani anamuwa webagenda bakwana babwaka mitwalo 5 nga kawamu ne kamusigula naga omusajja alina sente oyo ampaka pya ate nga kawamu keegi takasimu emitwalo 10 tagipanga nako naye nga wallahi byomuwadde byose emitwalo aga anakupula naye bana abayaya bakwana ajana kamu nga kisode kipya nakimukuwanga nze nja kulabirira ate nabizike ate kawamu wallahi akamusuula eddalu gwe n'omuwa akeetanga kakadde neyewuunya gye wasomera n'omusajja ntawa tukitiibwa kanumba kawa abantu
njawulo kyeri awo kati gwe Qur'ani tojeka mu bizibu byo kale obanga wakaba kusoma genda ku muzikiti nyoyo peji gikube ebbali binafu by'obusiraamu byangu upeji ogiwuusa wegenze anasoma Qur'ani essaawa eno yasana oba onokola ti ogitandiseeko yasana mwaziddukamu era dasasano ekyawo wano abakizwa mbali bameka bawera 3 wetuli wano babeerawo bonna wangi kade munkawulire babeerawa bagimalako barakallahu fika olwa Qur'ani bajja abamu bajemazaako gweva muyasalu nagwe aga togimanyi onawo otuuka nga seeka gwe ng'olina okwatulwa n'olulimi olulumiremu oyo ayina okuba beno bamunyeenya school fees toilet paper tebamusaba ejeyo tanatwalayo nga kyekimenya abaana banaabisoma babanja leeti kati munfunze muganda wange ali wano gulawo funa program osome Qur'ani wallahi kubanga kino ekitabo oyagala toyagala Allah agenda kikubuuzaako oyagala Allah agenda kikubuuzaako gwe ne famire yo lwaki tebakisoma tewabasome